Beita basumbu, tugenda basumbu. Beita basumbu, tugenda basumbu. Beita basumbu, tugenda basumbu. Beita basumbu, tugenda basumbu. Bakakuuliza ndiwo kusumbuwa fiti tano ya damasi seta yajigambayo ya damasi olina kye bayita eggaali kye bayita abagoberezi kino kiba kibina ttaano geto komanda mafia soma okiraba gambayo gamenze geto komanda gazi omuyisizaamu eggaali naye yalabisa luli aganaga fikigalo ogambye fikigaza ogambye fikigaza kumuyisaamu ggaali fikigaza wabavuga eggaali fe tuvuga train omanyi train weba ino okutandikira ne weekoma eyo teba ggaali oyo muto nagambye mugambe miki yagambye oli muto oli dogo dogo kyekino ekisawo kyewakwatiramu banana 5 wakirabisiza kati nze omusumbu yinzize 5 nagambayo tongambayo nobadis yagamaso Beita basumbu, tugenda basumbu. Beita basumbu, tugenda basumbu. Beita basumbu, tugenda basumbu. Beita basumbu, tugenda basumbu. Bakakuuliza uliga, bakakubalumya awejama. Nikikawanda takala manya yesemo bana bukawalize nambi. Bakubane bakubane betola. Yale batukuwa elofebebeta mulabanda webita mbawaza tantandalo fe tugenda leta ntandalo 5 aliyeni wabasumbuwa ne tusooka muyita wabazoleyeza nga tumunonya tumuteka ku mtandalo ne galiye gali aliyeni ogimanyi gwe nze ndiwo geto komanda bazikulira nze ndiwo geto komanda nze nzigambayo tezingambayo 5 ninga manyi muganda wange wesize eki yadamasi yeriyo lipanda makindi fe tuvimba yadamasi kitegeeza ki yadamasi ekintu ekiwedde ekintu ekiwedde ekibeera nga agamba ya kyekyo Beita basumbu, tugenda basumbu. Beita basumbu, tugenda basumbu. Beita basumbu, tugenda basumbu. Beita basumbu, tugenda basumbu. Bakakuuliza bakakubalumya mitwe. Tukwaniriza ogamba otya ndi fiti ekyo kyali kitya anko wange amanya geto komanda omusumbuyi ani yakuwa komanda yampa bwa komanda Meja Emma Kuteesa Jeno Damulira Mama Nabanja teri agambayo ne DPC Kamugira nobody sema kindi bakulonda gwa akulira ghetto nze ngambayo teri agambayo mulala 5 abeita ba ghetto commander simanya ba ghetto president beba alabisabula bisanze naze ghetto mafia nze naze kucho olwalero basically olunaku lwalero tuli amanya mikidadi kalungi agewakanga abantu teyo amanya agasigadde yadamasi nga wogira bakingi emufe we tuli abasumbu ifena fena concert concert eriwo ndi tuli mu shooting aluyimba lwa basumbuyi amanyi bajeyita naye katula lero tugina kakasabu kakasa ali agambayo basumbuyi lutegeeza kisebo oluyimba abasumbuyi nga wolaba nti alien yagamba nti ye yaze kusumbuwa naye nga teyali musumbuyi kati nze omusumbuyi omutuufu 5 alien yali alimba kubanga ne byakubagamba asumbu ate naddayo ate n'agattamu nze ndi musumbuyi busumbuyi osegedde mbe abajeyita balipanda wagwani nze ndiyo champion ne lwaki buli avo yeyita welipanda lipanda emutuufu yani ani agikulira ane yagamba muno welipanda nga sinze Fiiki yatugamba welipanda oyo mudongo muveeko mujega mukuweko oluyimba banana nze nalukwata video oyo muto mwana muto nga bulabo butobo obuli awo oyo gaza tangamba nze nawe limba gwe alukwata video nze nalukwata video era naye wano wali wennyini ndowooza ekisawe kino kiraba we twakwatira banana yasooka ekisawe kyekyo okiraba bulungi nnyo amanya mikidadi kalungi gendayo ku Forbes Media ne Photo Life Studio Uganda Limited so kati wavudde mu video wasazewo byeyimbire ni musumbu inagambye lwaki wasazewo byeyimbire musumbuwa kubasumbuwamu agamba nti nasobola video nga ajja tukwataganamu awo ku kamera agamba nti ndi pancha nga ajja tugendayo mu box nebikondo okuba anti ndi ghetto commander champion kati byonna obikola byonna mbikola ndiwo okusumbuwa fiti 5 ya damasi seta yajigambayo ya damasi olina kye bayita eggaali kye bayita abagoberezi kino kiba kibina 5 ghetto commander mafia soma okiraba 5 kibina
kibiina kyange eno si ggaali egaali ffe tuzigambayo size zitugambayo ttaano ffe tuzigambayo gambye nze Ghetto Commander Fikigaza omuyisizaamu eggaali naye yalabisa luli aganaga Fikigalo ogambye ani Fikigaza ogambye Fikigaza kumuyisaamu ggaali Fikigaza abavuga eggaali ffe tuvuga train omanyi train weba ino okutandikira ne weekoma eyo teba ggaali oyo muto nagambye mugambe Miki yagambye oli muto oli dogo dogo kyekino ekisawo kyewakwatiramu banana 5 wakirabisiza kati nze omusumbu yinzize 5 nagambayo toŋŋambayo teriagambayo yadamasi teriagamba nagambye 5 nekirala kyogamba naye walaba kyeyakola aganaga asi yakikola aganaga nkusuubiza nganze Ghetto Commander bw'oba olina omulanga gw'okaba jangu mu Yadamas oyo muto tumukuba ntandaalo Makinde tetukuba ntandaalo oyo muto tumukuba ntandaalo n'agalamira Yadamas esangibwa Makindye Kibuye wanu wotusanga obulungi ennyo ekyalo ndowooza Seguya gulawundi awo wotusanga wano tukulizaawo abaana abato nagambye tukulizaawo omwana omutonga Fikigaza tukulizaawo abaana abato nga ba Yangamulo ne tukulizaawo ba Makadoni Santos abasumbuyi bonna baberawo ba Magic Dizo ba Mweyana bani ba King M ba Mino Migaza ba Bima Kawani bonna basibuka waneno teri agambayo eno lijimu ya music nga nkambwe nnyo luli naliko n'ozambe nga naye mukambwe ozambe simanyi bukambwe bwe kuba naye nkyalowooza nti mwana muto sinnamanya bukambwe bwe naye obukambwe bwe kale obukambwe simanyi bukambwe ki bukambwe mu kkubagana oba bukambwe mu music tetumanyi kituufu nagambye nze ndi mu kusumbuwa kati simanyi kituufu tegeza toli muyimbi siri muyimbi ndi musumbuyi nsumbuwa abayimbi nsumbuwa bibe bikono nsumbuwa ba videographer nsumbuwa buli wamu nsumbuwa Ghetto Commander memba w'abaana emirimu nga wokiraba ne tubeerako n'ekibiina kye bayita Yellow Workers ekibiina kya Yellow Workers nagambye abanene abakiteekamu ssente Major Emma Kuteesa SFC Command oyo ateekamu ssente Mama Nabbanja ateekamu ssente Jeno Damulira Ajati Sumini Namyalo bonna bateekamu ssente nagambye Ghetto Commander si ba ghetto bebano tubavudde ne bagamba nti n'abayimbi mujja n'eggaali naye zikole fujjo abaana abanogera bakontrolingo tyolaba nga tebakola fujjo ati ng'engeri gye gambye nti Ghetto Commander omusumbuyi abaana abato ffe tubakuba ntandaalo waggulu awo ndowooza kamera wetunudde Fikigaza we yava wajjajja Isa Seeka mulamba awo jajja mulamba kamera awo wetunudde baka ground eno entandaalo yesinga otambula Makinde omwana omuto yena ntandalo kiboko yayaye teri agambayo Ghetto Commander nga ngambye abasinga eggaali naddala wanene ezisinga okubeera ez'obulabe ye Alien Skin Fikigaza gwogambyeko ne Mudra n'abalalala ne kati gwe eggaali egenda beera yanjawulo kikuzaabo ze bali fetugenda leeta ntandaalo 5 Alien waba asumbuwa ne tusooka muyita wabazoleyeza nga tumunoonya tumuteeka ku mutandalo n'eggaali ye Alien ogimanyi gwe nze ndiwo Ghetto Commander bazikulira nze ndiwo Ghetto Commander nze nzigambayo tezingambayo nga manyi muganda wange weesize eki Yadamasi yeriyo lipanda Makinde ffe tuvimba Yadamasi kitegeeza ki Yadamasi ekintu ekiwedde ekibeera nga agamba kyekyo Dani kirungi massive bikisaabisoma nti ndi wa Ghetto 5 naye nze natiteekawo ekyo ndabise nali musumbuyi nagambye otandika ddi okuyimba nze ndi musumbuyi wiki emu n'ekitundu ennyimba 5 mwambadde ngenda kubuuza luno lwe luvaako ddako yegwani nkukubemo kati music kulabiseemo kachumbali Yadamasa ga Ghetto Commander tuline kachumbali mu Yadamasi nga Fikigaza nga yasibuka wano tomolabise yada tomokakasi obadde ogamba kyenyimba 5 mu mwezi gumu muzisuubire oluyimba baluyita batya olwo bajja luyita kachumbali lwenkukubye ngamba lwe tu video shoot je tuli concert basumbuyi concert yeriwo basumbuyi ani alukoze Ghetto Commander nze ndiwo ne Magic Dizo ne King M ffe tuli kikitanyiza audio nebere ya Kama Records
Bob Mix yalabisa. Abantu bano bokoze nabo bamaanyi. Lwaki osazeewo gituume concert nga noliba tennabafuluma? Anti ndi musumbuyi kubanga ekivulu kijjudde. Nze ndaba kijjudde saze kola sente. Bampaddeyo dda era nasumbuyi edda kyawedde. Biki gwe weegomba okukolako naye collab obudde buno? Nga baani? Abaliwo obudde buno abayimbi. Simanyi baliwo nze ndiwo. Simanyi muyimbi aliwo nze ndiwo. Zikinda so tomanyi muyimbi aliwo. Nze manyi Ghetto Commando omufakinyi yaze champion. Ogwe mpagira. Omusajja gwe bayita Dr. Kapafu omumanyi? Dr. Kapafu ow'emigotteko. Nga mukubi wa mpiso ng'akola ki? Nga akuba abayimbi empiso. Naye agamba akulira migotteko eno yonna yagikuba. Abiveeko eby'emigotteko ffe n'olaba y'emyala agende mu myala gy'ewaabwe yeewali emigotteko. Ffe tetumutegeera. Abayimbi bonna abayimuka beegomba okukolako n'abantu nga bakamiriyoni abantu bwe batyo. Gwani gwe weegomba okukolako ne collab yeesooka? Nandibadde neegomba okukola ne Maddox Sematimba ne Dr. Jose Chameleone naye nga ebya Dr. Jose Chameleone kale byebyo era nga omanyi nti naze kusumbuwa kyekyo kuba bwe nalaba mu music jase kusumbuwa music nze somesa bato abagyeyita nti boba lapa so manya boba chivu simanyi biki mbasumbuwe oba nakiriza nti no Ghetto Commando atusumbuye fiti nga onzirayo mu Ghetto Commanding nga nzira ku ntandalo asumbuye obubi jangu bano likayimbi kato osumbuwa galamira kiboko yayaye bwentyo akwagala okubukingako oba oluusi okuye n'ebikonde akwagala business wise osangibwa ku mikutu ki genda ku Forbes Media oba Photo Life Studio Uganda Limited eyo yaba champion ate y'abaana ba ghetto nze njigiriza abaana abato okuyimba mbayigiriza okwata kamera kuba nyina studio yakabi mbayigiriza okukuba ebikonde mbayigiriza okulima okulunda byonna teri agambayo. Oyina management eti ate manager otoyina manager gwe Kamalabyonna wange yona kwa angoberera mwebyo nena gambye abasinga ba champion bali erimba sajja abanene obaka kibo abana Uganda bali eyo abakulaba abana Uganda kyembagezaako bagamba nze nga Ghetto Commando omusumbuyi olaba neita Ghetto Commando naye nga nsinze ba MP ba RDC bani abasumbuye ku kyalo bali mu zoni zaabwe kubanga nganze bakansala bonna ndaba basumbuwa omwana omuto kubanga nze Ghetto Commando emyaka 12 ngate nsobola okubanga ndabikanga ghetto nga wogiraba yonna nsobola okubanga njikwasaganya bulungi teri atayina mulimu 5 nolwankwadde twagambye ntino tusumbuwa ekibiina kye kino nagambye Yadamansi kye kino ekibiina Yadamansi Ghetto Commando omusumbuye ndozo kiraba bulungi wagize yada yeyo Yadamansi Ghetto Commando jakujja tukuyigirize buli kimu oyagala kuyimba oyagala kuba bikondo oyagala kulunda mbuzi oyagala kulunda nkoko oyagala kukanika oba wolodingo babiki ojja kujja mu Ghetto Commando genda ku Forbes Media tojja kuba otulabisa eyaffe ya YouTube TikTok nebisigadde secho manager music ebaako otapinga n'ogendayo ko Kawani music anti nze mbako ku kiddo wali amanya go gwani ale base kyekiriwo fete bigambo kye osobola gamba musajja ono no musakira ddala mwana tugendera ddala maaso kwa music waffe yeah kyakabinyo amanya amanya wa Peter Zekate Charles kati gwe mu group okola ngani ze gas ya 10 baba wakikuma ya zenyiro bera ku kidongo buli kadde nga nyino kikuma baba kana akantu kategeeza kibayiga Yadamansi kwe kubeera nga tukozesa kalya kaffe nga bajeno we bakamanyi waba tukiriza tusobole okubanga tukanywa nga tetusumbuwa nnyo bantu nnyo tusumbuwa abo abayita abasumbuyi lwe luli oluyimba lwe nagambye beeyita abasumbuyi naye nze nzize basumbuwa abagyeyita okusumbuwa tukanywa ffe kano naye okanywa obubi ntandaalo champion mbangambye kyekyo kyakabi ndowooza olina akataleke kagwe adambuza ki omumbuza ki abadde ombuza ki kyekiriwo ndi fete amanya go yenze bambita Moya n'omusaguzi bamweyana tubamanyi baba ba misambwa kituufu nawe era nze ndi musamize era fete lwaki tolokoka obuzanga fiki gazi oba taŋŋambanga ko nfuuyira ku mmindi era nga ndi naye ne vidiyo nziina we yamufuyira emmindi n'abeera wakabi era kyoba yafuuwa emmindi tolaba amanyo namenkadda emmindi bwe wagimuggyako n'aba atya kakasaya kalaba ye nangoba
kati njala nchikole njala nchikole jisone ya Damas yenze lopa oluyimba olwo walukwese Fike Gaza oluyimba baluyita cheza yalukuba ne two space edoga alabisa nagambye mwana muto oyo buli kimu nkimanyi nga muna mawulirewe nze champion yamutandikirako mulaga mu kamera oyo video nyaze tuyina nga fe kibina kyaffe za Ghetto Commander yani twali tumuyita Ghetto Commander ebiseera ebyo nga tumuwanawanamu Fike Gaza ne tugenda kujjayo ebyama bye wabatatulabyewo tugenda mulabisaamu ne kano labayo bana abeyitambo tebalina mirimu ku kyalo ye Maka Dadoni Santo akanika buli kimwe kikozesa amasanyalaze tubeerawo nobody say nobody gambayo apikatabo boya Beita basumbu, tugenda basumbu. Beita basumbu, tugenda basumbu. Beita basumbu, tugenda basumbu. Beita basumbu, tugenda basumbu. Bakakuuliza mubiri, bakakuuliza mubiri. Kata mutambule Sound sende ne usachache kulimo bo kutokea banya kabisa mtego ya mokambe ya kulama kola muziki za bila ile ngena bikwasa mokambe Beita basumbu,